Nnamukadde Petrali na Musana w'emyaka 9 yasigalawo ku bannamwandu 3 ab'omugenzi byasali Musana omutuuze ku kyalo Namalumba mu ggombolola y'e Magago Kamuli. Mu kiseera kino n'alaajanira ab'obuyinza okumutaasa ku mwana wa mujja we Lukalu Steven gw'alumiriza okumutulugunya ng'amunyagako ettaka lye eriwezzaako yiika 3 n'ekitundu. Eitaka lino baalimpa ng'azira ku nsi kuno bamuzaire eitaka ndinalyo baine boona alikwenda abafunze eitaka libe liri yenka baamulekera batabaidi akoba bana mwandu tabaidi. Nnamukadde Musana ategeezezza nti baawe yabagabanya ettaka lye yalina nga buli mukazi yamuwa olusukulu lwe ye n'asalawo okussaako faamu. Yatoola omukazi w'okusatu yamutwala emulamu omubuzaale yamuwa ettaka eryo ery'omubuzaale lyona kisoko kiramba. Ife abakazi abasatu twasigala eno n'ensuku daife diva ku mutala paka mu kibali ife abasatu. Nnamukadde Musana ategeezezza nti Lukala yeegatta n'abamu ku bamulekwa ne batemaatema olusuku lwe okwali ne kasooli. Nasimba mu itaka lyange ebigogo emirundi giti yabiiga mu byona yadde yantemera omusiri gwa duuma. Omusiri gwa duuma gwona yaguyisa gansi. Ono awanjagidde abakulu mu gavumenti okumuyamba kuba omwana amufuukidde ekizibu eky'amaanyi. Aneesomera kundita emirundi 3. Baba pulezidenti okusaba buyambi oido nambe nze ndi namwandu omwana amugali kwanga aliko naga amaka gange aliko naga n'eitaka lyange mama n'abakooba nsaba buyambi mwide mu nambe mama nabanja nsaba buyambi bwa itaka lyange n'amaka gange Lukalu byali kunaga. Mugonde Christopher Yakobo omu ku bamulekwa abatulugunyizibwa agamba olumu bamusangiriza mu faamu ne bamukubanga n'omusika wa taata wa bwalaba wabula ng'asunga busunzi. Bali abantu 9 era bangu baba igwendeta babange ng'ali kulingirira ati yayongera nga bwogere bambe. Ayongeddeko nti batambudde mu ofiisi nnyingi okulaba nga bafuna obwenkanya naye nga tebannaba kufuna kuyambibwa kwonna. Oradisi twajayo era ensonga twali tusala disi era yaleeta ebiwandiiko yatuma bakansala baki twalidde tusimba ebiriwo omulundi gwokusana. Mu kuwayamu ne Lukalu ku ssimu awakanyizza ebimwogerwako omukadde Pato n'ategeeza nti ettaka lyakayanira si lirye wabula lyali lya mujja we Edisa nga Petu yali eddiza afudde. Agambye nti bo tebaagala kutwala ttaka wabula kibafaayo kwe kulaba nga buli muntu afuna obwenkanya. Awakanyizza n'ebimussibwako nti yeewera okutuusa obulabe ku nnyina. Ssentebe Mpanso Kalidi naye annyonnyodde byamanyi ku ttaka lino. Kusooka twasibwe n'okusobola baakoba mbu baligenda kulongoosa nnyumba awo we batandikira awo kale fundi weevaawo enkaya neerikuba bali baganda ba Yakobo bekwenda batwale faamu eyo. DPS asitukiremu owa Kamuli disitulikiti ku nsonga dino kubanga mu ofiisi ye n'ofiisi y'ebyeitaka ebiidi. Nathan Sengoba yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.